oba my day oba our day. Ya mukama atuwayo olunaku, akuwayo olunaku, ampa olunaku. Waliwo olunaku lwekyo, waliwo olunaku lwo, waliwo olunaku lwo, waliwo olunaku lwange, waliwo olunaku lwaffe. Kigenda okwogerako leero. Joshua chapter 3, chapter 4 and chapter 5. Ngenda kwogera na mulembe gwaffe guno ogw'enkyukakyuka ogwa Yoswa. Yes, mwebe ngenda okwogera nammwe. Eyo nga nvuddeyo njagala kwebaza Katonda olw'olunaku lw'olwaleero. Tubadde mu kulekera Honorable Segirinya. Njagala kwebaza abaana ku ground mwenna, People Power Noob, okuva naleta wano security alerts ezenjawulo ku nsonga ezo. Njagala kwebaza kubanga tukoledde wamu. Senga tukolera wamu bwe tutyo tujja kuwangula mangu nnyo. Ffe twavumbula ebyama ne tubibawa, omulabe ne tusooka ne tumukuba enkyukwe nga byateeseza mu nzikiza, tubyogedde mu lujjudde ne mubitambuza. Kati mmwe ne muyiwawo omubiri, emmundu ne tuziwamba. Abantu abamu mwenna mwabadde mutidde nga nakukubidde wano amaloboozi, bambi pastor bagambi tebagendayo, president asindika abalala, president ne Ssenyonyi ne Wayiso bo tebagenda pastor bagambe bannange tagenda kuziika kati abasajja. Mmwe tubeera ba People Power olwo, emmundu tetuziwambye, emmundu tetuziwambye. Ndagala kwetondera ba YouTube jo mwafunye technical problems ne mwesiba ne musigala mu audio. Naye screen ya Facebook etudde mu screen ya YouTube. Kati mbasira ba comments za YouTube nziraba nvudde ko mwalajanye pastor ate sagala kusoma gundi comments zinzija kumulamwa omuntu akuvuma ogugambo ogunene kakati nuva kumulamwa. Kati nga nyina bye nakoze ko research olunaku lwonna, kati mbasagala kutwalirizibwa comment section. Naye aba YouTube omuntu sasire bambi. Okay. Nabayitira security alerts nembabulya ku deployment bwegenda okubeera nabo bagikoze. Nababulya mu bigambo bye nayogera lwe najja ekipayo payo nembagamba bateesezza His Excellency Kyagulanyi takkirizibwa okwogera e Masaka ekigambo kyonna. Mujjukira nga nkibagamba kyovula babadde baagala okuwuninga mpuga yabategeka yababeera MC babadde olaba strategy mpuga gyabadde akozeemu omukolo. His Excellency babadde baagala muweerayo obutwa mu ngatto. Abadde agenda kutuuka nga wakutuula wansi simanyi biki bamummette nti ayitewo bamugambe gendo tule wali engatta ayina zireka eno. Fred Bamwine jonna muyise Franka gundi Bamwine. Fred Bamwine ye yanonya obutwa mu State Lodge Luweero. Mpuga nga yagala awuninga omukolo atwale ebintu byonna mu maaso. Abanupu tebaweebwa akazindaalo. Babavume nga tebayinza na kwedda mu kigambo. Babadde bagenda kukola, babadde bategese speech nga Lubega Mukaku ye MC balyoke bakolokote bavume omuntu awo nga tayina bwe yewolereza. Okitegedde? Kati mbagamba ffenna tulina omulimu omunene okola. Ffe twakoze ekyaffe ekyokujjayo amawulire ne tugabawa nammwe ne mukola ogwamwe ku ground. Tukomyewo nga tuli bawanguzi. Mpuga ayina ekigambo kyayogedde ekyenjagadde ennyo. Agambye bannange waliwo enkola empya eyazzeewo, si ya ddiini si ya culture naye tulidde tumazeewo. Mpuga kyayogedde kituufu. Mpuga agambye bannange waliwo enkola eyazze naye si ya Buganda si ya ate enkola yali ya Buganda. Mmwe mwagitta Abanyarwanda. So njagala kwebaza Katonda olw'ebyo byonna, mwebale nnyo mwebalire ddala. We are the People Power. Mutebabatiisa ekyo kyemulabye olwaleero nga musanyalaze mundu gwe mukitwala ku level endala mujja kikola kubanga byonna ebikoleddwa tebibadde mu kwagala kwabwe. Ekirala omuntu yenna abadde awakana nti Mpuuga takolera mu 7 ku bye twayogedde waliwo ekitabaddeewo. Kyagulanyi talina kwogera Masaka bawuninga olumbe byonna Mpuuga akolera mu 7 buli kyakola. Ndowooza kati mukirabye. Katonda aleeta ebintu akantu akatono kakulaga ekinene. Abantu bangi musindikidde message nga mwenna muyomba muvuma musooza mama wa Segirinya atuzze mama wa Segirinya atukoze mu binedda. Mama wa Segirinya ali mu buwambe.
jukira yakwata ekibaasa kyabwe bo baali bakimanyi kamba buli ekintu mukama kye yali yawa Museveni oba Museveni kye yasoma Museveni ayina enkwe Museveni yakimanya ati Segirinya si wa kuwona n'atandika okukoninga mama wa Segirinya yakwata Debi Baasabye yakwata Debi Baasa n'abirya ekituufu akimanyi naye bamuwamba ddala bamwetooloola talina we yeekyusiza kubanga lwe yasooka n'okukwata ku miliyoni 5 ez'awamu yazikwata za Mpuuga Amongi ne Museveni kati kambabuulire mukama agenda atusembeza olunaku lumu nababuulira engeri gye basala omuti ogwa mukono ogw'omusumeeri ne mbagamba bwe baba baguwanika ku kitanda waggulu buli bwe mugusindika gwe muti bakola ekitanda oba ekitindiro ne mugujja eri gye mwagusaze ne muguleta ne mutandika okugulinyisa ku kitanda naye muyina okubeera n'ebijinji buli bwe mugusekula gwe muti nga muteekayo ebijinji bwe nga tegudda mabega buli bwe mugusekula mu maaso guyina kutuuka ku kitanda bwe gubalemerera muguleka ne gusulaawo ku kitanda ne gusulaawo ku bigundi ne muno n'abantu abalala abangi abasingako naye temujjaayo bijinji guke wansi bwe gubalemerera ne gudda mwenna gubamalawo kati omuti ogulinnya ku kitanda waggulu tegulina kudda mabega bwe gulemerera mugulekaawo ne muguyiyiza guyina kudda mu maaso si mabega nze njagala kwebaza Katonda lwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nammwe ab'enkyukakyuka ekya information twakimala ekyo mbakakasa okujjako Museveni lwaliteesa nga ali bwereere ekyo twakimala kyali a bit expensive even maintenance a bit expensive naye ate tekyenkanankana expensive yakyo ate si ya muwendo nnyo okusinga information gye tujjayo information ate eri expensive nnyo okusinga kye tuteekamu wulira ogwa information twagukoze ne mugitambuza ne basooka ne tubakuba enkyukwe ekyo kye kimu ku kirungi kya security alert kubanga baziwulidde bazirabye zatambudde obwedda abantu bazibalangira ne balowooza ngo bajja kututiisa ne physical appearance nga luli bwe batutiisatiisanga naye ne muguma ne mubeerawo ndabye uniform ya red ng'ebuutikidde ya police bannayuganda tusobola obbikola buli omu bw'akola ogugwe genuinely sera kwagala kuyogera luzungu bwe tukola ekintu n'amazima n'obwenkanya wewawa abasajja tebasobola kusulawo Mpuuga nga bwe yabadde ategese ku saidi ya Museveni bino babadde babikola ne batta omuntu ne bawamba omulambo kati ekyo nakyo kivuddewo ekyo nakyo kikoze eki ekyokutta omuntu ne bawamba omulambo ne bateekawo ebitiibwa simanyi babadde bagenda kukuba amasasi simanyi bivuddewo era olwaleero nfunye information naye ngifunye leeti n'engireka baleese jama okutaataganya internet okuva Honorable Segirinya lwe yafa mulaba mubadde n'ekizibu ky'amasanyalaze bibadde tekiniko nga biri munda amasanyalaze gaveeko abantu baleme kugoberera ne internet ebadde wansi batutte jama ne bagiteeka wali ku lumbe internet yonna netandika okucankana nabwetera abamu tetugoberedde bulungi kubanga internet ebadde evaako information ngifunye naye it was too late neŋŋamba ekyo kankireke wulira mama wa Honorable Segirinya temumu nenya abadde areceiving amasimu every now and then nga bamuliko Amongi amuliko Museveni amuliko Mpuuga amuliko kati gwonenya mama wa Segirinya omu olwaka statement kabateereddeyo olw'obunkeke bwe bamutaddeko kubanga jjukira kibadde kiri wakati we nabo bye bamugamba ku simu gwe tobimanya byonna byensigaliza alina ennaku y'omwana bamugamba kale oba omulambo gukulemye okujjayo ng'ogubawadde bakube layini eyo yeeyitewo bakube layini eyo yeeyitewo otutaase mama wa Segirinya abadde areceiving amasimu abaana bannyina ba Segirinya gundi ab'ekika babasuubizzwa Musimbi Mpuuga yabawadde Musimbi namugamba okay kati mundetere eno bamulekwa ebyo bazze babiko twabagamba akabano bwe katta ne kayawulamu ne family nzize mbibasomesa mu kabano
amataka bafunayo omwana omu mu family ne yechangira ku banne n'agamba tutunde bo kye baagala kufunayo omuntu omu abawagira mu family yammwe mwe munenya mama wa Segirinya mwenna video gugunje esimu yange judde mwenna muyomba pasa lwaki osirika ebinyo ne mama wa Segirinya kati omukazi omulaba bwatokeseza nedda omukazi atwekeseza govunane mama wa Segirinya omusingo 100 okubanga Museveni amuwangudde notanenya ekelezia bwe babattira Cipriano Kizito Lwanga ne baba wamba ko mulambo omanya amanye ekelezia geina gwe omanya amanye ekelezia geina institution number mama wa Segirinya abadde na wamanyi nnyo okusinga institution y'obukatuliki obukatuliki bwasirika ne bakole fujjo ku mulambo gwa Cipriano ne bagukolako emikolo egy'okukakanya obukatuliki bubeere dormant nga bwe buli kati emikolo gyabyo babikolera ku Ssaabasumba omwana ajjo ku Friday yatuwadde history wa Kigamba Alaali batugambye eriyo abantu abaloga Bishop n'afa ne bamutwala n'alima Bishop gwe mwaziika ng'ate ali eri Musamba alima nkugambye mmwe mukyusa amagezi gammwe okubeera amajja omulembe gwaffe gwe gugenda okununula Uganda olwali ngenda kusomesa ku maide yodde awadde kati muli ku mama wa Segirinya abaana ba Segirinya simanyi ne muganda we simanyi ageze nakalama bakutte ebisimbi omusajja yabaavuwaza ekituufu bakimanyi era bajja kujja olunaku lumu batubuulire ebyaliwo mmwe kyemuba mumanya tewakyali kuddamu kusindika muti ne gudda mabega tugutwala mu maaso kapiteeni meja Nadduli bamuttira omwana ne bamuwamba Nadduli former minister soja ahira king officer omukulu w'NRM mu Buganda senior citizen bamuwambako omulambo gwa Jakana wabula kati ovunaana maama wa Segirinya abatabuliki isimu Lexus bamasasu n'omulambo ne baguwamba nziremu mpulira omuntu ayogera ku futu kigere ekigambo bafutu bigere mu balabye mudangamu weewaawo tusobola ebyo babikoze emyaka gyonna nga batta omuntu ne bawamba emirambo Mpuga agambye eno kali kyeyingiddewo etumaze para ebyo bye balimba abantu mbwe ekitiibwa kibuutikidde nababuuza omuntu afa atya ku kyalo ng'atemuddwa ne baleeta amazzi mineral water nga lebe eriko kuliko ekifaananyi ky'omugenzi ani aba yabipulaninze t-shirt ne zifulumirawo ani abikoze munange omugagga gundi anyoleddwa nnyo omugagga Nsimbiyizimana agambye oyo omuntu ye yamuyamba nga yakajja ku kyalo bambi amuziise ne baleeta ebidongo olumbere lujjula ekitiibwa amazzi agaliko lebbo y'omugenzi ani aba yagakoze sente zavudde wabbafuniramuwa akabano bwaba munnabyabufuzi ne bakuba amasasi funeral simanyi biki state funeral ne babalobeseza mu bitiibwa ebyo ng'omuntu wamwe bamusse n'ekyo nakyo kivuddewo ekintu ky'okutta omuntu ne tutayogera kyavaawo kyavuddewo bw'omutta tukugamba gw'omusse twabagamba mulekerawo okukolagana n'abantu abo ne mugaana batuziriridde omulambo mu palamenti ate baagala bagutwale ku kisaawe e Masaka That nonsense must stop. Mbadde nkumenyera be bawamba omuntu bakutta ne bawamba omwana wo nkuwadde ekereziya nkuwadde Nadduli nkuwadde abazadde ba Isimu Lexus mama wa Segirinya ate yagezezaako
agezezaako nnyo. Nebanda, thank you so much. Nebanda batta Nebanda ne bawamba omulambo. Kiri ku ansadi ya parliament. Nantaba Mukamu 7 oyo webugerere yagamba yayogera ne mama wa Nantaba namugamba mwana wanga abasajja bagenda kukutanga bwe banzitira omwana. Akimanyi naye yansirika. Olanya bibyo mubimanyi. Kawesi bamasasi ne bamuteka mu helicopter ne bamutwala simanyi kitwe kya njovu simanyi kitwe kifumba. Ne bali okaba ekitiibwa ne kiryoka kibuutikira wali. Nga basso omwana w'abandi. Mpuuga yasuubiza bamulekwe ensi n'eggulu. Naye message etuuse. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala kwebaza abatambuza security alerts, abazisomodde, mwena mwebale nnyo mwebalire ddala. Kati mujja kutegeera nti ebyama bye tusomola biba bituufu. Eyo nga nvuddeyo Mpuuga naye abaddeyo ng'ayogera n'agamba mbunno mulabye bannange ebituuse ku mugenzi abantu abo baamukyawa nnyo era baamulaga embwa ne mu kufa bamulaze embwa n'omulambo ne baguwamba ate mubadde n'emmundu kite mugututte. Ulira wamma Museveni ebyo byakola buli eyali ssente za Museveni agenda kuwanula agenda kusindika nga wirubaalo. Bannange twali tumanya abasajja abombu bagezi laba Mpuuga. Bannange mulabe ekituuse ku Mpuuga mbabuulira muli ssente za Museveni mu nzikiza. Mulabe Mpuuga watuuse. Mukama bw'olabanga nga ntuuka Mpuuga waali ntwala bodaboda wamatuka eri enkuba enveewo. Mukama bw'olabanga nga ntuuka Mpuuga walaga emmotoka enkuba enfe Mukama ontwale gwe ntwalira mu buliri ngenda okuzukukanga nafudde. Ubwo Mukama bw'olabanga ntuuka Mpuuga walaga ne bemba ningizayo bulingiza bweti ntwala. Mukama ntwala ne bwe bubanca bw'olabanga ngenda wali Mpuuga ntwalira wano. Ayisa abasajja Kabaka tukusaasidde tutuuse okusaasira kwaffe kubanga watunda ente n'eŋŋamiya n'oweerera embizi. Buganda mwakola loosi. Minisita Lukodo n'olwaliro tannavaayo e Switzerland. Nze navaayo ne ngamba abantu nti Lukodo bamuleese ku kisaawe ne bamuvuga ne bamutwala bamuziika essaawa 12 ez'ekiro Lukodo. State yatugamba nti afiiridde Switzerland tebaddangamu kutu updatinga. Era mu byafaayo by'amawulire Lukodo tewali ayina kuziikako. ASP asimawulire Bible and politics fetwa updating abantu kukuziikibwa kwa Lukodo. Bamuziika essaawa 10 nga zigenda mu emu ng'enzikiza ekutte n'okwata. Ulira Mpuuga gambye mbu NUP akyawa nnyo Ssegirinya. Naye nga mu bye baayogedde byonna Ssegirinya yabonaabona n'okwesimbawo ku kifo kye yali yeetaaga naye nga bamutuuzizzaako ekiyinja. Kubanga baali tebaagala batulaba nga tetulina babeeramu. Mbu buli omu namugamba olina kuba kansala. Bw'oba olinnyo nnyo beera kansala. You are still young. Tojja kusobola. Bonna baamutuulira. Mpuuga bwe wabeera mu ssuubi Ssegirinya yali mu byabufuzi mwamu wa kkaadi y'oba MP. NUP yamukyawa. Nange nzikiriza kubanga nkusuubira okubanga olina amagezi ng'oyogera bya nsonga. Mpuuga oli gwe mmanyi. Ssegirinya bwe mwali mu ssuubi ne Ssegirinya mwenna 29. Kati nze nkubuuza 29 210 211 nze mbuuza Ssegirinya mwamu wa kkaadi ki mu DP ne mu ssuubi. Mwefudisi ne mumugaana. NUP yamukyawa ennyo ne muwoobwa MP ate nga yamukyawa. Mpuuga oyina amagezi. Mpuuga wasoma webale. Byonna bye mwamwogeddeko. Byonna bye mwamwogeddeko. N'okujja mu parliament because of NUP. Mwali mwatutuulira. Mulowooza tetusaana. Mulowooza. Ulira. Kyandikibwa kintomedde wano ate nabadde sikitegese. Kati lwaki ekyawandiikibwa kintomera essaawa zino ng'ate saakitegese. Katulabe Katonda byatugamba wano. Basajja mmwe muli babi.
Yohana chapter 5. Yohana 5. Is it 5? Not so. Bulaza yangu atuve wano. Oluvanyuma lwebyo. Oluvannyuma lw'ebyo ne waba embaga y'Abayudaaya. Yesu n'ayambuka ku Yerusaalemi. Naye mu Yerusaalemi awali omulyango gw'endiga waaliwo ekidiba kye baayita mu Lwebbulaniya Besesuda nga kiriko ebigango 5. Mu ebyo mwagalamirangamu ekibiina ky'abalwadde, abazibe b'amaaso, abalema, abakoozimbye nga balindirira amazzi okubimba, kubanga malayika yakkanga mu kidiba mu biseera ebimu n'abimbisa amazzi. Oyo yasookanga okugendamu ng'amazzi gamaze okubimba yawonanga obulwadde bwe yabanga nabwo. Ne wabaawo omuntu eyalina endwadde nga yakamala emyaka 38. Yesu bwe yalaba oyo ng'agalamidde n'ategeera nga yakamala ennaku nnyingi, n'amugamba nti, oyagala okuba omulamu? Omulwadde n'amuddamu nti, ssebo, sirina muntu ansuula mu kidiba amazzi weegeeserera. Nze wenjigira omulala nga nsoose okukkamu. Yesu n'amugamba nti, golokoka, weetika ekitanda kyo otambule. Amangu ago omuntu n'aba mulamu ne yeetika ekitanda kye n'atambula. Naye olunaku olwo lwali lwa Ssabbiiti. Awo Abayudaaya ne bamugamba oyo awonyezebbwa nti, leero Ssabbiiti, muzizo ggwe okwetika ekitanda kyo. Naye n'abaddamu nti, oli amponyezza, ye yaŋŋambye nti weetika ekitanda ky'otambule. Ne bamubuuza nti, omuntu oyo y'ani eyakugambye nti weetikka otambule? Naye yawonye nga tamanyi bw'ali, kubanga Yesu yali amaze okugenda, abantu abaali mu kifo kiri nga bangi. Genda osome chapter eyo yonna ogimaleyo, kuba n'ebisigaddeyo mbadde nkyabyagala. Abasajja abo baali batukwata ne batuteeka mu bigango 5, bo ne bagenda mu mbaga. Nga balina n'amateeka agatukwata. Omusajja, Bayibuli egamba omusajja yamala emyaka 38 ku kidiba. Naye Yesu lwe yajja n'amugamba weetikka ekitanda ogende, bwe yeetikka ekitanda n'agenda, kye yasooka okugwamu ly'etteeka lya Ssabbiiti. Emyaka 38 omusajja yali tamanyi Ssabbiiti, olumbe lumuluma tomunyumiza Ssabbiiti tagimanyi na kugimanya. Yali afuluma n'ekitanda ng'akyetisse asooka kugwa mu tteeka lya Ssabbiiti. Bateekawo ebintu nga bikwata ffe. Ssegirinya buli lwe yagezangako nga Ssabbiiti emukwata. Yamala ebbanga ku kidiba ng'ali awo tavaawo okutuusa Yesu lwe yayinga n'amugamba weetika ekitanda ogende mu Paalamenti. Weetika ekitanda ogende mu Paalamenti. Abafalisaayo babi naye babaako ne bye beekwekamu. Obeereyo ng'obonaabona nga Ssabbiiti togimanyi nayo tekumanyi, naye mulwogerezamu okukola bw'oti ng'awo baateekawo etteeka. Bw'obeereyo ng'oli eyo oli kadoonya, oli eyo swagolinga, ebiteeka byabo tebira, naye kasita ovaayo bw'oti, you are violating social media act. Why talking to the first family of Museveni? Why? That is imprisonment. Life imprisonment. Why? Oyogedde ku muntu ow'ekitiibwa omukulu etteeka tolimanyi. Kasita ositula omutwe oguteeka baguteekawo, bayagala nga tuli mu kigango, bo ne bagenda ku mbaga. Era debate weetandikira nabo okwogerako nabo nga bakusanze weetisse ekitanda otambula, batwagala ku ttaka abasajja abo babiri, naye Mukama yeebazibwe eyatujja mu kigango. Eyo enjiri tujja gikomyawo olulala. Wulira. Kituufu waliwo enkola empya eyingidde mu ggwanga egenda okununula eggwanga. Abantu batemule tukubulye nti gwe wa segundi. Gwe wa segundi, gwe negundi mwe mwa segundi. Nabagambye Kazibwe yatta Mugabe. Kati nno wulira. Ate nga Kazibwe abadde akolagana bulungi nnyo ne Mugabe, ekyo kimanyi. Njagala obuuze Kazibwe oba abadde takolagana ne Mugabe. Abadde ajjawo n'anonawo ebintu, era abadde ayogera naye, kumbe yamwesembereza kumutta. Era waliwo ebbanja Kazibwe ly'abadde alina erya Mugabe, nga Mugabe abanja Kazibwe. Bw'oba olina omuntu alina Kazibwe mubuuze bw'aba tabadde nankolagana ne Mugabe, nga byonna bye mbagamba ndimba. Ebisigadde tujja byogerako enkya Kampumbe wumbe wiiki ngende mu kigambo kya Katonda kubanga tukirina. Abantu b'e Masaka mwebale nnyo.
abe Masaka mwebali nnyo mwebali ddala bannaye Masaka mwebali oba bannange mbakolere kyabe Masaka Fort Portal banyongedde omukazi bannaye Fort Portal bangambye ku nsonga za kigamba alaali engeri genzi kuttemu wano ku Bible and politics banyongedde omukyalo omulala nembuuza Mamebe nanga munayi gwomanyi Mamebe ndamubuuziza nkuleetedde muganda unanga munayi gwamanyi gwasalawo ate baba mukuwadde naye abe Masaka oba ate mwabe Masaka mbaweeki oba mwe muba mumpaneera bannanga abantu be Fort banyongedde omukazi muve mu kusaaga emwenge mwenge eyo kyaka eyo mwenge eyo wazaalibwa kigamba alaali banyongedde omukazi fanna abembale bampa omukazi okuva lwe twabalwanirira ku katale bampeerawo omukazi ali yimbale bakyamulabirira banna mwenze mbadde ensaaga muveeko abantu be Masaka mwebale nnyo tusiimye bane Masaka mwebale mame bini kwali yanga ngenze mmanyi nsale anyway His Excellency Kyagulanyi webale okubeera omusajja gwe musajja ogenda kutwekoza ekintu walayi twafuna gwe twamala Honorable Segirinya fight hard tewebaka komauna abakoma we Kampala era tosigalayo omubiri gulekeyo omwoyo gwo gukomewe Kampala tulwane neera Nupu ye yaffe Nupu yetujje mu nfuufu netutuuza n'abalangira kati mpuga yaweereddwa omulimu gwa kutusiiga Tomi nabagamba buli mubaka wa Nupu eyali agenda kuva yayogera Nupu ebisongovu nammwe muti katumbe wiki mangu tugende mu kigambo kya Katonda kubanga cyo kigenda kuba kiwanvu olunaku lwali lwa Sunday ne tusoma ku kipya eri Uganda mu kitabo kya Genesis oba oluberebere sura 7 Katonda yayoza ensi Katonda nga 40 etuuse yabagamba mu nnaku 40 ngenda kwoza ensi eno njize bujja Bamuseveni balina ebitu mbagambye empire ya Tusi Himatusi dynasty century egudde era njagala okuwoninga abaana be batadde mu bigroups ebyo ebyaba hooliganizi mwe ba alien skin muwulire ekigambo kino Bamuseveni babadde bagenda e Congo ne baregisteringa abavubuka abato ne babakozesa okutirimbula bannaabwe bwe bamaze okunyiga M23 neddukayo ne bajja abaana ne basigala bokka mu bbanga Tshisekedi yabatambuza mu abantu ne bagamba battibwe abaana babatadde ku kalabba mwe baana mmwe move conscious mukola ebikolobero mu kamera ng'ensi balaba abavubuka abakonga babadde tebalina gye balaga nga bo bakongo tebasobola kudduka genda mu nsi ndala Bamuseveni bajjeyo n'abagambya mukulu wa M23 ali Gomba omwogezi wa M23 ali Rwanda byonna nzize mbibabuulira abakonga babadde bakolagana nabo ba agenti baabwe babasazeeko emitwe mwe bana mmwe mukole ebintu muli mu kamera mwewaana olunaku lugenda kukyanga babasajja tebaliiwo ofeesinga n'omuntu gwe wakola ekintu Katonda ali mu kwoza ensi Uganda mwekamba bine senga tusoma bulungi Bayibuli revolution ya Uganda tesobola kukusuza nga teweebase Bayibuli egamba ettaka lyata amazzi ng'enkuba etonnya eva mu ttaka naye nga waliwo n'etonnya ng'eva mu ggulu ne gasisinkana Katonda n'ayoza ensi Nuwa n'atandika ensi ng'eri pure Nuwa n'atandika ekipya ensi nga ensi eri pure nga kiri kyonna ekibadde kikutte ensi kiweddewo Mukama agenda kwoza Uganda mpuga agambye bannange waliwo kali kyempya etandise naye tuwedde ye amazzi gaatonya nga gava mu ttaka Bayibuli egamba ettaka lyata ensulo ne zizibukuka n'eggulu ne lifukumula 40 mujegendereze Katonda ali mu kwoza nsi y'ensonga lwaki kati abantu tebavaawo nga ab'emmundu bazze ab'emmundu ne bakkakkana abantu ne babeera bakambwe Katonda ayoza Uganda ekibadde wa Segirinya tuyinza okireeta e Kampala ne mulaba ab'emmundu nga babulira mu ba red nammwe ne mwewuunya njagala okwapiiringa eri abakulembeze baffe abanuupu ensonga ya Segirinya ebeere spark tubanje gavumenti abaana baffe nga tubawadde ne
ekomo sale abaana baffe 18 ababula mwe bannayuganda mugamba mugenda mu kalulu mukimanyi bannayuganda mwenna endanga muntu zammwe ziri expired mugenda mu kalulu ki mukimanyi nti nno endanga muntu ziri expired mumanyi nti abaana baffe abaregisteringa mbuno nini namba mu masomero bali ku university kati tebafunanga ani nanga muntu zaabwe okimanyi abaana be bawandikira mu primary bali ku university bwobanga gwasiimwe wire bafulumyayo n'endala eri mu wire asiimwe zonna abanyarwanda bazirina nga ziri valid ez'abannayuganda ziri invalid mugenda mu kalulu endanga muntu zammwe akakakodyo ko mwakategeddako endanga muntu mukimanye endanga muntu zonna ziri expired tugenda mu kalulu ki nga tetulina ndanga muntu jukira bagenda kuleeta buli obuntu bwabwe balonda dda ebiri valid babirina ne bw'onoobasaba gundi mwagiyita ki gundi accountability footprint bajja gibawa ku luno beetegekedde emyaka egi mugeze mugendeyo mukimanyi nti tetulina ndagamuntu kati ffe tetukayana ekintu kiri eki twagala abantu baffe 18 abaabulira mu kalulu be bayogera nti babalira full stop mu weeks 2 bwezigaana Uganda mwenna mujje bwe tubaddala nga tuli people power Uganda mwenna muteeke wansi ebintu mujje tujjeko government bwe mulemererwa mukimanyi tetulina ndagamuntu mukimanyi nti bo balina endagamuntu eziri valid oyina omwana gwe bawandiika endagamuntu mu primary wagijjayo okimanyi nti yafuluma okimanyi nti waliwo omunyarwanda agiyina gwezanya wano babatimba bula semanya omunyarwanda bamumye passport ebyo biboozi bibabeezebeezewo mulowooze mbunno gavumenti eri against banyarwanda ago gaboozi oba abanyarwanda be bamanerenda mu Uganda ogamba otya mbunno mmwe Katonda ayoze eggwanga Uganda NUP ekibafudde ab'amaanyi kujjanga mukakanyala ne muyita watasobola kuyitibwa kutulaga nti musobola gavumenti mugiwe weeks 2 ng'etadde abantu 18 abaabula bwegaana buli kintu kyonna kiyimirire bannayuganda tubayite border to border gavumenti ekirizibwa okutta basitizenizi baayo mukama ali mu kuwoza Uganda olunaku olwaddako twabuuza ekizibu kyaffe ki ekizibu kyaffe twali mu Romans chapter 8 from verse 31 to 39 nga Bayibuli etugamba nti tweweeyo n'obumalirivu kwekyo kye twagala nga tewali ekiyinza okutwawula ku Katonda era bwatyo tewali kiyinza okutwawula ku Uganda ku lumwanjala kulaba nnaku kuyiganyizibwa kuttibwa bwe tunaagaana okuttibwa olwa Uganda kati okuginunula Bayibuli emaliriza egamba ku lunyiriri olwa 24 era tewali bwe mutafa ku lunyiriri olwa 39 lugamba era buli lunaku mufa era mufa Museveni abatta buli lunaku kati muviireeyo ddala tuggyeko gavumenti nga tewali kitutiisizza ku lumwanjala bwe tuba tusobodde badiployinze babadde bamanyi tukyatya bu uniform kasita twafuna uniform ey'ekitiibwa esinga eyaabwe uniform tetukyagitya tozanya na Museveni kye yali akola okututeeka mu fiyo obutayambala uniform eyo naye yennyini agitya omupoliisi bw'ayimirira ne futu soja omupoliisi alina emundu awulira enchukwe atandika okukankana babadde wali ne batandika okwekuba obwama nga tebalina kyakukola bwe tubeera bwe tutyo wulira kwolwo twasomerako ekyawandiikibwa kya Judges chapter 6 verse 12 to 23 tuli bamaanyi naye tetukimanyi tubadde tetukimanyi jeno wa Nuupu jeno waddala malayika yajja n'agamba Gideon omusajja ow'amaanyi omusajja ava mu ggulu malayika ava mu ggulu akugambye eggulu likulaba oli musajja w'amaanyi n'amugamba musajja lwaki okudaala ndi wano nenkwesa obusajja bunaatera okujja nziruka enve wano ogamba ndi w'amaanyi biki naye ye Katonda gwe mutugamba aliwo oyo gwe mutugamba eyajja bajjajjaffe mu Misiri ng'obusajja butubonyaabonya kati n'amugamba oli w'amaanyi gwe watuula
Malaika agamba Gideon, you was a problem. Oli musajja w'amaanyi gw'ogenda okununula ensi eno, naye Bayibuli egamba nti nga yeekwese akungula eŋŋano agenda afune kyawa abantu be mu bubba omusajja ow'amaanyi. Gavumenti mugiwambye ekitundu ekisooka mu kuziika Sseggirinya. Musobola ogiwamba e Kampala ekitundu ekyokubiri. Mu Champions League omuntu omukubaho omwanda we n'omukuba nnyo ewuwo n'ogenda ewuwo n'omukuba 2-0. Ate omuntu ayinza okujja ewuwo bw'oba tokigenderedde. United yakuba Bayern, United nevaako. Kubanga yali wa Bayern yali amukubye nnyingi. Bagenda okujja no simanyi n'amuteebamu n'amukuba 2 simanyi emu ate ngeri bamukuba 3 n'omugoba ate n'ovaako. Technically egundi za Champions League muzimanyi. Kati eri tumukubye mu 6-0 e Kampala ne bwe tumukuba 2 gundi 2-0 kiba kiwe tewali kututeebamu. Ato ina Vanda Sanga bakuteebamu gundi Vanda Sanga mulaga muteeba bwe batyo. Ne banange United namwe kati byo mutukole ennaku zino kale bulira tukyegomba Vanda Sanga. Kale olunaku olwaddako twasoma mu kitabu kya Isaya sura 3 okuva ku lunyiriri olusoka pa 26 naye okusinga message yali ku lunyiriri olw'10-15 nga Bayibuli egamba nti akola obulungi ajja kusasulwa bulungi, akola obubi ajja kusasulwa ng'ebibi bwe biri. Era Bayibuli negamba nti abantu bange mubajoze, mubafugisizza obwana obuto, mubafugisizza abakyala. Abakyala abo nabanyonyola sigamba nti omukyala talina kufuga, naye waliwo omukyala nga Nabbanja, waliwo omukyala nga Amongi, bamugamba tuzibirize. Ng'omanya Bayibuli yagamba aba abakyala bwe batyo Bayibuli ebamanyi. Bayibuli egamba mubye properties zaabwe ziri mu nnyumba yammwe. Mututte ensuku zaabwe, ennimiro zaabwe mwazitwala, ne properties zammwe ze mulina mu nnyumba mwazijja ku bantu bange abaavu. Naye nze Katonda kennyini ngenda kukola okunoonyereza. Nze kennyini nzise okutuula mu musango guno ngusale. Era oyo woyina lwe wayogera nti I'm going to crush. Ani yakugamba who told you to crush my people? Isaiah chapter 3 verse 10-15. Genda yosomewo. Si ombufuru figa yayamba buli muntu. Oyonze ndamuyamba, oyonze ndamuyamba. Oyonze ndamuyamba, oyonze ndamuyamba. Kakati si kyayamba. Mama Fina si kyayamba. Mmwe bye muyambisa mu bijjawo. Wasoma ki? Okola mulimu ki? Batola kuzaffe ne batuwaako ate ne tubatendereza. Otunula ng'entalabuusi ya Mujahideen Sanya. Olunaku olwaddako twali mu Bakolinso nga tugamba temwenyoma era temukirizo banyoma. Bakolinso ekisooka essula emu olunyolo 10 paka ku 3 chapter yonna gisome. Temwenyoma kubanga Bayibuli egamba nti Katonda yalondayo ffe abaali tebagasa n'atuleeta to disarm the police, to disarm the armed forces. Kunde bugezi talagina mu kigambo ky'olwaliro kyagundi 3. Olunaku olwaddako twali mu Joshua chapter 9 from verse 1-27. Wano twali ku tugamba nti omulembe gwaffe gulina okwezuula okumanya obuvunaanyizibwa bwagwo mu mulembe gwagwo. Mu mulembe gwaffe tumanye obuvunaanyizibwa bwaffe. Ffe twajja na kibuli, ffe twajja kubajjako mundu, twajja bajjako buyinza, twajja na kibuli, tewali kuteesa. Buli lwe batutwala mu kuteesa, Yoswa yagenda mu kuteesa n'Abagibiyoni. Ye yaleetera Isirayiri problemu zeerimu kati. Era ensobi yonna gye tukola mu mulembe gwaffe, abaana baffe oginaazawo ejja kuba nzibu. Omulembe gwa Yoswa gwe gwaseetinga Isirayiri eriwo kati. Nkiddamu okiwulire bulungi. Omulembe gwa Yoswa kubanga gwe gwayingira mu nsi ensuubize, gwe gwakomyawo abaana bali okomawo, gwe gwaseetinga. Kuba yali ali mu musingi, ekyawabira mu musingi n'olwaliro bakyakirira. Buli kye tukola we should move consciously kubanga buli kye tukola tukikola olw'abaana baffe n'abaana b'abaana baffe. Ensobi gye tunaakola wano kyovulaba tulina okwebuuza ku Mukama buli kye tukola. Buli politics ali e Uganda oba abaddewo bw'ogenda mu byawandiikibwa tusooka kubuuza Mukama kiki ekiri wano leero n'atugayidinga mu byawandiikibwa ebitukuvu. Temugeza ne mukola endagaano.
Yoswa yakola endagano n'Abagibeyoni agenda okuddayo ewa Katonda okumubuuza Katonda omusajja muno kambwefuulire mbusaleko emitwe n'amugamba nedda nze ndi Katonda wa ndagaano wakoze nabo endagaano mu linnya lyange kati faafaagana nabo teri kukola ndagaano tukubagane fe Yoswa omulembe gwa Yoswa Mukama yaguwa kitala omulembe gwa Yoswa gwakwata ekitala nga ne Musa akyaliwo Musa agenda okufa nga bamaze okukakata bagenda okuyingira in charge Yoswa to be in charge ng'olwedde ekitala yakikekenyeza dda okuva mu kuva 17 lwe yasala Abameriki. Now omulembe gwaffe tulina okuguzuula amaanyi gaffe gali ludda gali mu kibuli era ekyo bwe munaakijjawo muwedde bwe banaabatiisa ne mutya muwedde ate tewali ajja bawangula okugjako ng'ekizibu kirimu mmwe wakati Yoswa teyawangulwako okutuusa olunaku Akani lwe yabba ebimu eby'ekkumi mu palamenti lwe yabba mu palamenti ye yali abakubizza bwe baamugyamu ne bamuba amayinja mpuuga n'afuwa olutalo lwawangulwa buli lutalo lwonna olwaddako Yoswa yaluwangula awo ojja kgenda mu ssuula ey'ekkumi olunaku olwazeeko twabadde mu Ezekieri eggulo omuntu yaŋŋamye n'aŋŋamba pasita wamaliriza vidiyo eno nga saagala ogimalirize ebitabo Ezekieri oyo waali muzeemu agamafuta gagenze naye bukinaaba kikomyewo tunagaddamu twasoose ne tusoma mu Ezekieri 3:4 ku basumba Katonda baavunaana endiga gye twaggwekeredde nga Katonda tababanja ndiga zino ez'omugundi ababanja bantu be abamu baabula abalala balwala balina ebiwundu abalala bamenyeka abalala byonna kategorize zonna Bayibuli ezoogerako nga Bayibuli egamba mmwe bennyini mulidde emmeeme z'abantu bange ojja kusoma essuula ya 3:4 yonna naye eri gyensembera Bayibuli egamba kati nze Katonda kennyini nze nzise Katonda yasuubiza n'agamba ngenda kusitula Dawudi mmukwasa ekisibo kino nakugambye Dawudi yali yafa naye buli mulembe gubeera ne Dawudi buli mulembe Katonda agulowoolezaayo omuntu alina omutima ng'ogwa Dawudi era n'amutuuma Dawudi nga bwolaba olwaleero abazeeyi abaliwo abalimu amagezi kuba abazeeyi abamu basiru kituufu mulimu abazeeyi abasiru naye abazeeyi abagezi bwe batunula bakugamba Kyagulabye oyo tumulabamu bw'ayimira bw'ati tumulabamu Beni Kiwanuka tumulabamu Kayiira ow'Embogo Kayiira yafa naye abbulukukira mu Kyagulanyi kakati ate omuntu agamba naye oyo mayiga alimu engeri ya Beesu eri mulondo ndaba Beesu eri mulondo mu mayiga kubanga yali amugundi Walugembe ndaba Walugembe yali amumuteesa olukwe abasajja abo bakabaka yekka Mpuuga mulabamu ekintu ekyali Emmengo okiraba ekintu ekyo buli mulembe nabagamba emyoyo egyo gisigala nga gitambula nakugamba mu Bayibuli weekwate y'omusajja omuga oba omukazi omugambe Mukama nti nze Mukama omwoyo gw'onoleka bw'onoogaana okwokipayinga omwoyo gw'omuntu waliwo omwoyo ogujja okukuyingira nga toguyise Mpuuga yagayaala okubaako omwoyo gwakwata ogwa Yuda ne gumwerippira bweppa nga bw'olaba Mpuuga ne Yuda bwe yali Yuda olumu yatuuza banne n'abagamba naye temulaba ng'ono omukazi ayonoonye nnyo amafuta kuba kati gano amafuta singa tubadde tugagize ne tuyigira ne tuyamba abanaku kakati ate laba Yesu ebintu byalimu n'ebinsobedde ye wahaga n'omukazi malaaya ayonoonye amafuta g'omanya akakawowe sente zekagula Mpuuga badde wali ng'agamba Segirinya yali ayagala Beyiro ne mugimumma ne tukugamba fulumya ababaka muve mu palamenti ne mugaana ne tukola ekintu ne tubateeka ku nninga ne muyita omukazi ne mumuwa ssente Segirinya n'asigalayo ne mumutta Segirinya yali ayagala Beyiro yeekolere ku nsonga ze yali ayagala Beyiro yeekolere ku nsonga ze kati musuubiza abaana nga bwe mugenda balabirira omwana wa Biriga mwagamba okulabirira abaana ba Biriga baliwa mwina minisita yenna mu gavumenti nga mutabani wa Nobo Mayombo mwe abaana ba Segirinya ne muwala wa simanyi muganda wa Segirinya okyasinika ebinnyo omanyi abaana ba Biriga gye bali okimanyi namwandu wa Biriga bamugoba mu nju wabula Yuda ze n'agamba mbu obukadde lwenda era palamenti ebadde eyagala nnyo Segirinya lwaki Segirinya yatema abantu b'e Masaka
Segirinya yatema abantu be Masaka. Bible gamba muri dememe z'abantu bange. Twageze ne Mwezekeri esura 22 kuva ku nyolwa 23 okutuuka ku lwa 31. Mwe bantu mwe Bible gamba bweti ndaba okweko baana kw'abantu bano ndaba okweko baana kw'abannabbi b'ekibuga kino ne bannabbi abufuzi ne mweko baana okulya emmeme z'abantu bange mwe mwayita ne kukulya emmeme mulya n'emitima gy'abantu juzi ekibokisi kyawa matuka ku boda boda Masaka ne kigwa mu koransi wakati emitima ne giyiika kutaka ebiwoowolo n'ebibumba nga babitwala Kampala walwagogo kubirya. Bible ekimanyi nti mu ggwanga mulimu abali emitima gy'abantu. Ekibuga mu kifudde ky'abannamwandu bayitiridde bannamwandu ne bamulekwa. Bible egamba n'ennyimirira n'entunulatunula nnoonye omusajja agenda okikola mu mmwe wakati mu mmwe n'ambula. Asobola okuziba ekituli ekiwaguddwa mu kikomera. Mu fensi ya Uganda wawaggulwawo ekituli omunyarwanda n'ayingira Bible kyegamba. N'anoonya mu bannayuganda, n'anoonya mu bwakabaka, n'anoonya mu bannabyabufuzi, n'anoonya mu bayivu, n'anoonya mu bannaddiini, ne wabula waayimiridde asobola okuziba ekituli ekyo. Katonda n'akkirira ekamwokya. Nano n'abatagwana. Kati emmundu tezikyabatiisa. Ekintu kyokka kye tutya bwe buugi obwokya kuba bo bwe bukwokya obeera owedde ffe tutya buugi bwokya ebisigadde emmundu totunyumiza. Kati mukiteeke ku mutendera omulala. Mukiteeke ku mutendera omulala. Omuntu gwe ojjukira lwe wali oyiga eggaali. Eggaali obeera bwoti mukyenda kuba nze gigira ddala mukyenda kubanga ayiwozi nali muto ate nga nyina akabiri katono. Kati ngitandikira mukyenda muno bwenti ogenda okabati oluto ng'osimba kuno okugulu nga bw'ogenda. Naye kwogeza ne weetengererayo eddakiika 3 bweziti. 3 ng'amagulu gonna kwegali n'ogenda okuva wano ne wali ne kukuba ddimu. Kati ng'ogenda nga weetengerera eddakiika 10. Kati ng'otandika okusotta. Kasita weetengererayo seconds 10 ng'amagulu gonna kwegali eggaali oba ogiyize. Temwetengeredde Masaka ng'emmundu zibeetolodde. Kati mugende ku ntebe. Eggaali mwagiva mu kyenda ne mugenda ku muti. Kaakati mugende ku ntebe. Ezo ze steps z'eggaali. Era bw'obanga gwe eggaali wagitandikira ku ntebe ina problem. Kyova olabanga n'eggulu yakukubye. Eggaali give mu kyenda. Ojidde ku muti. Kati ku muti awo kasoto ka kaserengeto ng'osooka ng'otuule no ku ntebe ng'ogira bwoti kasotandika okusota ng'okomawo ku muti. Era oba ogwira n'oludda bwoti osobola okumalayo ekisotta. Kaakati n'omuti tuguveeko. Omuti tugukole ki? Kati tugende ku ntebe. Twagala abantu baffe 10. Nze nabagambye NUP kola ekintu kimu. Leeta olutimbe. Oluteeke ku kitebe. Ng'oyise buli asobola okujjajja ab'ebitibwa mu bawandiikire. Muteekeko olutimbe ng'abantu ba gavumenti buli omu ayogera omuntu gw'alina. Nabbanja atugambe ayina John Bosco Kibalama tumuwe wiiki ng'amuleese. Museveni yagamba ayina Ddamulira amuleete. John Bosco owe wa Kiseka. Onyango yagamba ffe twamukutte era ffe tumulina. Tubawe wiiki egi obeezi. Bannayuganda nkiddamu. Protest vote mugirinda. Mulina endagamuntu ekyo kyo mwakirowoozezaako. Omanyi bw'ojja okuteeka wali nga mukkiriza mugenda mu kalulu massivule. Otuuke wali akuuma kawandule endagamuntu yeri invalid. Wati uluyuddu. Nga tujja gendo kigendamu nga deployment eri mu Kampala ogimanyi. Ngolwayo tusobola omugwira nga tannaba ku deployinga. Bwe mwamusoose Masaka mwene mu deployinga awo temumuwangudde kuba mwe mwasoose ku deployinga. Teri kalulu.
gwe bwe yagala okusomesa kalulu soko jjo tubulire ku ndagamuntu vako ebyo bye bagamba ezo ndagamuntu zikyakola system bwono kateeka munga wali system ngiragenda kuzomwezi ziri valid ne system jajjigamba mbu no minister yayongezaayo ngenze mu kigambo Katonda waffe Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo nko bazulana kwa Mukama tugenda mu kigambo kye kitukuvu nkukowola omukwano kosomesa igize batabani bone bawala be kigambo kino Mukama kiganye kibe kiramu kigwe kutaka eddungi kibale ebibala ne ebibala byakyo biberewo nange oluvanyuma lw'okubulira balala ayi Katonda wange nange nemo okubeera atasanira mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda enzebe na tusabye abantu ne bagamba nti amina. So abagenda mu kalulu temunyigira nze nange munzikirize mbalengezeeyo gye tulaga kuba sijagala enkyate tujje wano ate nga tutandise oyo mwana byonna tubitunuulire naye ffe tetugenda mu kalulu ate tetugendayo nga ntandika ekigambo kansooka embebaze mwebali nnyo mwebalire ddala twabakubidde omulanga ogw'okugjawo ekyana kyatuleera ekiri mu kkubo omulanga mugwanukudde mwebali nnyo mwebalire ddala mwongera okuyimirira naffe era tujja babulira ezigundi bwebe tuse tujja babulira nga tugize mweyongera okuyimirira naffe yitawe wali oyita wonna wamanyi bulijjo bambi muyimirire naffe mu nsonga eyo waliwo ekyana kyatuleera ekiri mu kkubo tukijjewo mwebali nnyo mwebalire ddala tugenze mu kigambo mwekamba bulire ngenda kwogera n'omulembe gwa Yoswa kubanga nabagatululira omulembe gwa Yoswa n'omulembe gwa Musa. Omulembe gwa Musa twaguvaamu tuli mu mulembe gwa Yoswa. Omulembe gwa Yoswa tegwali gwa kakeeka. Ekitukola obubi Bayibuli tugisoma ne tugireka mu bigambo ne tutajjayo makulu gaabyo. Bayibuli eno bwe oyagala ogimanya tuula mu mbeera eyo ogimanye yaliwo oba eyo Bayibuli gyeyogerako ogirabe bw'onoogiraba n'ogirowoozaako mu buliwo ojja kumanya bwekyali omanye nti ojja kumanya bw'oli. Kyekimpaliriza okusoma incidents 3 eziri mu chapter 3, chapter 4 ne chapter 5. Omulembe gwa Yoswa tekaali kakeeka. Era ebintu ebimu Mukama yabazaayo ne balaba ku bye bataalaba mu Misiri naye nga byali mu mulembe gwabwe bw'oba tobitegedde nnyo biringa ebitakwata kubanga abazadde baabwe baali tebaliiwo nga bw'olaba olwaleero mpuuga abadde n'ebisajja ebikulu eby'omulembe gwa Musa bifiiridde eri kati bo abamu tebali naffe abato n'abakulu be tuli nabo be bali ba elders abeetisse essanduuko y'endagaano ya Mukama mu mulembe guno ogwa Yoswa. Kati njagala nkulaga omulembe gwa Yoswa bwe gwalinga naffe bwe tuli. Era Mukama yabazaayo labayo. Olw'okuba bano baali tebannazaalibwa nga abazadde baabwe basituka okuva e Misiri. Tebaalabako Katonda ng'abayisa mu nnyanja emmyufu ne balabako ennyanja emmyufu nga yeeyawulamu. Omulembe gwa Musa omulembe gwa Yoswa kye gusookerako kuyita mu Yorodaani. Okuyita mu Yorodaani tokiyita kya kusaaga. Katuleka tusome. Yodde, maide, awadde. Ujja chapter 3. Essula eyokusatu. Yoswa n'akeera enkya n'agolokoka ne bava mu Sitimu ne batuuka ku Yoludaani ye n'abaana ba Isirayiri bonna ne basulawo nga tebannasomoka. Awo ennaku 3 bwe zaayita abaami ne bayita wakati mu lusiisira ne balagira abantu nga boogera nti bwe munaalaba essanduuko ey'endagaano ya Mukama Katonda wammwe ne bakabona Abaleevi nga bagyetisse ne mulyoka muva mu kifo kyammwe ne mugigoberera. Naye wanaabaawo ebbanga wakati wammwe nayo ng'emikono 2000 egigerebwa. Temugisemberera mulyoke mumanye ekkubo eribagwanidde okuyitamu kubanga okutuuka kaakano temunnayita mu kkubo lino. Yoswa n'agamba abantu nti mwetukuze kubanga enkya Mukama. Bayibuli egambye Katonda yabawa instructions yawa Yoswa instruction jukira mu sura esooka n'eyokubiri. Mu sura esooka baali mu kukaaba mu kukungubaga Musa afudde taliiwo ye yafudde takyadda. Afudde agenze. Mukama abazimba emitima mu sura esooka eyokubiri tetugigenzeemu tuli mu yakusatu. Musituke kakati mugenda. Ekkubo lino lye mugenda okuyitamu temuliyitangamu
ko wadde ekyo bayibuli ekyogedde Katonda yakiba preparingamu mweteeketeeke abeetisse essanduuke bagenda kukulembera naye mubeere b'amaanyi ate mweteeketeeke kubanga ekkubo lino lye mugenda okuyitamu temuliyitangamu ife bamusa gye baali eri nga beekuba simanyi tiyagasi simanyi era wano wadde wandeke yakulawunda about ati uno omusajja alina ekyo kyakola munne alina ekyo kyakola Museveni simanyi kyakola Besigye uno akubye ennyondo agikubye eddirisa alikubye ennyondo agikubye eddirisa amufuyidde pepper spray babano bamutute Nairobi alina ekyo teyefudde alina itwe banaye mulaba wako tuwaka ffe tetwaliyo ffe byali tebitukwatako tebyali byaffe byali byabwe byali byabayivu bokka ffe tetwabiriimu twali mu byaffe kati Bayibuli gambe guno lino ekkubo temulikwatangako kati mulyeteekereteekere kati Musa ajjayo Yoswa ajjayogera nabo wulira ebigambo Yoswa bye yayogera nabo Mukama bye yamugamba wulira anakola ebyamagero mu mmwe Yoswa n'agamba bakabona ng'ayogera nti musitule essanduuko ey'endagaano musomoke mukulembera abantu kyova olaba nga nkukkulumira bakabona ba Uganda naye Mukama yeebazibwe kuba ne muffe Mukama yasitulamu bakabona mukulembere kabona Kagodo ow'emukono yagaanyo tukulembera n'agamba tayagala bya bufuzi wali nga Bayibuli egamba mukulembere kubanga mugenda kutwala ensi yammwe Kagodo oli Munnayuganda oba oli Munyarwanda Kitto Kagodo ne basitula essanduuko ey'endagaano ne bakulembera abantu Mukama n'agamba Yoswa nti leero n'atanula okukugulumiza mu maaso g'Abayisirayiri bonna bamanye nti nga bwe nali ne Musa bwe ntyo bwe nnaabeeranga naawe your day my day our day ye video ya leero eyo verse 7 gye tutuuseeko leero nakugulumiza mu maaso g'abantu abo ne bategeera nti ngenda kubeeranga naawe nga bwe nnabeeranga ne Musa omuddu wange buli muntu olinayo olunaku Mukama akufunira olunaku lwakufuula great your day my day our day zonna tugenda ziraba Mukama yagamba Musa nti leero Yoswa kubanga byali birimu okumubuuza anaakisobola bannange tunaatuuka bale tunaakola bwe tuti His Excellency Kyagulanyi bwe yayingira mu revolution si bwali Mukama zze alina olunaku lwe yamugamba nti leero ngenda kulaga abantu bano mu Arua nti ngenda kubeera naawe nga bwe nabeera ne Musa omuweereza wange Musula soka yamugamba sookoddemu amaanyi ogume omwoyo ne bajja ne bamugamba Kyagulanyi bagenda kuttira mu Arua abasajja bateesa okuttira mu Arua n'agamba ngenda nsobole okukolayo ba Kyagulanyi nga 7 bwe bannamalobeera wonze ne bwe bananzita kumbe Mukama amugamba bw'oyimirira n'oddamu amaanyi n'oguma omwoyo ngenda kulaga bannayuganda ngenda balaga nti ndi naawe okuva ku olwo teyasigala kye kimu paka leero katulalo tumulabyeko ng'adisaminga abapoliisi ate ekyo njagala nkyogere kibalume nnyo Yoswa leero ngenda kulaga abaana bano ebintu ebimu bituukawo nga Mukama alina bayagala okulaga nkugambye Gaddafi yagenze mu kivulu kya Spice Diana mbu yabadde ayingira nga ne General David Muhoozi nga naye ayingira ne bayingirira kumu Gaddafi yakoze amawulire General Nuupu ali ne General wa Museveni naye basisinkanye ku mulyango nga buli omu ayingira ne bayingira wamu bwe bati ne bamukwata akafaananyi kubanga Gaddafi ali kumutendera gumu ne David Muhoozi ate Gaddafi alina okuddamu n'ebibuuzo lwaki yayingiridde ku mulyango lumu ne David Muhoozi Gaddafi alina okuddamu ebibuuzo era yabizeemu lwaki waliyo olunaku Mukama lwe yamufuula great ebizibu byoyitamu Mukama aba ayagala wulira Mukama amugamba gwe musomoka omugga guno bw'olootanga ng'owuga n'olootanga enkuba ekkuba n'oloota obuseerezi n'oloota amazzi kitegeeza bizibu
Yoswa yasoka ku kizibu ekinene ekya Yorodani naye nga Mukama yagala kumufuula great. Kyagulanyi Ssentamu atukakasizza nti waali oluvannyuma lw'okutusomosa Yorodani. Ntunudde nga abaana batambuza akatambi ka Gaddafi ne David Muhoozi. Nga Gaddafi alina okunnyonnyola. Nze neebazizza bwebaza Mukama. Neebazizza bwebaza Mukama. Bwe kibanga nabo bakyo. Ate abasinga okukitambuza be basayidi eri. Mbuffe tukyawe Gaddafi nedda. Tetujja mu kyawa. Nabo bakimanyi nti tulina abali ku mutendero ogumu ne bajjeno baabwe. Bino bye tulimu bya ddala. Wulira, ngenda kufuula guleeti olwaleero. Era onoolagira abakabona abasitula essanduuko ey'endagaano ng'oyogera nti bwe munaatuuka ku mabbali g'amazzi aga Yorudaani munaayimirira mu Yorudaani. Yoswa n'agamba abaana ba Isirayiri nti mujje wano muwulire ebigambo bya Mukama Katonda wammwe. Yoswa n'ayogera nti ku kino kwe munaamanyira nga Katonda omulamu ali mu mmwe era nga talirema kugoba mu maaso gammwe Abakanani n'Abakiiti n'Abakiivi n'Abaperizi n'Abagirugaasi n'Abamoli n'Abayebusi. Laba essanduuko ey'endagaano ya Mukama w'ensi zonna ebakulembera okusomoka Yorudaani. Kale kaakano mwerondera abasajja 12 mu bika bya Isirayiri buli kikoomu. Awo ebigere by'abakabona abasitula essanduuko ya Mukama w'ensi zonna bwe biribeera mu mazzi ga Yorudaani. Amazzi ga Yorudaani ne galyoka gaggwaawo ge mazzi agava engulu ne gayimirira entuumu wamu. Awo abantu bwe bava mu weema zaabwe okusomoka Yorudaani bakabona abasitula essanduuko ey'endagaano nga bakulembedde abantu. Era abasitula essanduuko bwe baatuuka ku Yorudaani ebigere by'abakabona abasitula essanduuko ne byennyika ku mabbali g'amazzi kubanga Yorudaani gwanjaala ku ttale lyagwo lyonna mu biro byonna ebyamakungula. Amazzi agava engulu ne galyoka gayimirira ne geekuma entuumu wamu wala nnyo ku Adamu ekibuga ekiriraanye Ezalesaani n'ago agakka ku nnyanja Araba ennyanja ey'omunnyo ne gaggweerawo ddala. Abantu ne basomokera awaliraanye Yeriko. Bakabona abasitula essanduuko ey'endagaano ya Mukama ne bayimirira ne banywera ku lukalu wakati mu Yorudaani. N'Abayisirayiri bonna ne bayita awakalu okutuusa eggwanga lyonna lwe lyayitira ddala mu Yorudaani. Challenges. Mukama bwe yali ajja abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri ku mulembe gwa Musa yabagamba mugenda kuyita mu nnyanja awakalu. Era ne bayita mu nnyanja awakalu ku mulembe gwa Moses, kati tuli ku mulembe gwa Yoswa. Bayibuli egambye bweti. Yoswa Mukama amugambye kati nkuwadde amaanyi ogenda kulagira ne bakabona. Bakabona obalagire bayingire mu mazzi awo. Nze ngaawulemu abaana bayitewo nkufuule great ku lunaku olwo. Owulidde katuwulira Bayibuli bwegamba ne bayingira mu mazzi ebigere byabwe ne binywera. Kigambo kunywera okimanyi? Gwe bamala okunyweza ebigere byabwe mu mazzi. Tusoma challenges. Bw'oba obisoma olabanga sitole enyuma obunyumi naye giyingire munda bulungi otandike kutematema kigambo ku kigambo owulire kye kitegeeza. Amazzi gategeeza bizibu. Okwawulamu omugga Mukama atandise obbazzaayo eri abazadde gye baava mu Misiri ku Red Sea ne bana batereddewo Yorudaani. Naye Bayibuli egambye byali biseera bya mujjuzo ng'ennyanja yabooga n'erya n'ettale. Yorudaani nga yalya n'ettale amazzi gaali mangi ne bayimirira mu mazzi ne banywera. Kitegeeza gaagezaako n'obbatwala. Amazzi gaali gabatwala n'essanduuko ey'endagaano nga balina okunywera. Ekigambo kunywera omuntu bagamba munange nywera mmanya waliyo ebizibu. Mmanya waliwo problemu. Juzi twalaba emmotoka eyali eyita mu kkubo awali amazzi omugga. Nywera UPDF ejja UPDF aba UPDF akato ne bakatwala. Bw'oba osoma Bayibuli funa incidents zojjukira eziri mu buliwo oziteeke wali. Amazzi gadduka galidde ettale, gadduka gali g'amaanyi nnyo, emmotoka gagitwala. Nywera UPDF ejja akato ka UPDF ne kagenda. Naye Bayibuli gamba bayimirira ne banywera. Era aba UPDF abagezi bagamba beekwata ate ku taxi gye baali batwala ne bagyekwatako taxi erina we yawagamira bweti ne bajja ne babataasiza okwata abamukono. Bwe bayimirira ne banywera
ku lunaku olwo Mukama n'afuula Yoswa ow'amaanyi okuva ku olwo. Kati wulire essuula ey'okusatu nagundi amini ey'okuna. Essuula ey'okuna. Awo eggwanga lyonna bwe lyamala okuyitira ddala mu Yoludaani, Mukama n'agamba Yoswa ng'ayogera nti mwerondera abasajja 12 mu bantu mu buli kika omu, era mubalagire nga mwogera nti mulonde wano wakati mu Yoludaani mu kifo ebigere by'abakabona bwe banyweredde amayinja 12, mugasomose mugase mu kisulo kye munaasulamu ekiro kino. Awo Yoswa n'ayita abasajja 12 be yateekateeka mu baana ba Isirayiri mu buli kika omu. Yoswa n'abagamba nti mukulembere essanduuko ya Mukama Katonda wammwe wakati mu Yoludaani. Musitule buli muntu mumwe ejjinja ku kibegabega kye ng'omuwendo ogw'ebika eby'abaana ba Isirayiri bwe guli. Ako kaba akabonero mumwe abaana bammwe bwe banaababuuzanga mu biro ebigenda okujja nga boogera nti amayinja gano amakulu gaago ki? Mulyoke mubagambe nti kubanga amazzi ga Yoludaani gaggwaawo mu maaso g'essanduuko ey'endagaano ya Mukama bwe yayita mu Yoludaani, amazzi ne gaggwaawo, era amayinja gano galibeera ekijjukizo eri abaana ba Isirayiri emirembe egitaggwaawo. Abaana ba Isirayiri ne bakola nga Yoswa bw'abalagidde, ne balonda amayinja 12 wakati mu Yoludaani nga Mukama bwe yagamba Yoswa, ng'omuwendo ogw'ebika eby'abaana ba Isirayiri bwe guli. Ne bagasomosa ne bagatuusa mu kifo mwe baasula ne bagassaawo. Yoswa n'asimba amayinja 12 wakati mu Yoludaani mu kifo ebigere by'abakabona abaasula essanduuko ey'endagaano mwe baayimirira, era weegali ne kaakano. Kubanga bakabona abaasula essanduuko baayimirira wakati mu Yoludaani, ne kituukirira buli kigambo Mukama kye yalagira Yoswa okubuulira abantu nga byonna bwe byali Musa bye yalagira Yoswa. Abantu ne banguwa ne bayita. Awo abantu bonna bwe baamala okuyita, essanduuko ya Mukama n'eryoka eyita ne bakabona mu maaso g'abantu. N'abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manaase ne bakulembera abaana ba Isirayiri ne bayita nga balina ebyokulwanyisa nga Musa bwe yabagamba. Abantu ngo 10,000 abeeteeseteese okulwana ne bayita mu maaso ga Mukama eri Yoludaani buli kigambo Mukama kye yalagira Yoswa okubuulira abantu mwe baasula ne bagassaawo. Yoswa n'asimba amayinja 12 wakati mu Yoludaani mu kifo ebigere by'abakabona abaasula essanduuko ey'endagaano mwe baayimirira, era weegali ne kaakano. Kubanga bakabona abaasula essanduuko baayimirira wakati mu Yoludaani, ne kituukirira buli kigambo Mukama kye yalagira Yoswa okubuulira abantu nga byonna bwe byali Musa bye yalagira Yoswa. Abantu ne banguwa ne bayita. Awo abantu bonna bwe baamala okuyita, essanduuko ya Mukama n'eryoka eyita ne bakabona mu maaso g'abantu. N'abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manaase ne bakulembera abaana ba Isirayiri ne bayita nga balina ebyokulwanyisa nga Musa bwe yabagamba. Abantu ngo 10,000 abeeteeseteese okulwana ne bayita mu maaso ga Mukama eri. Kasooka ensimbe kwa agunde wakati. Tutandise verse chapter y'okuna nga Bible egamba bweti. Abaana ba Isirayiri wali we bayimirira abeetise essanduuko y'endagaano ya Mukama we bayimirira ne banywera ne babagamba mugende mujje w'amayinja 12 mukole ekijjukizo. Naye ku lunyiriro lw'e14 Bible egambye bweti nti olunaku olwo Mukama n'akakasa byonna bye yali yabyogera mu mulembe gwa Musa ne baddamu ne babiraba nga bitukira mu mulembe gwa Yoswa ku lunaku olwo. Ku lunaku olwo ne bituukirira nga Katonda bwe yali yabyogera bye batalaba ku mulembe gwa Musa ne babiraba nga bituukirira mu mulembe ogwa Yoswa. Nakugambye video y'olwalero twogera ku lunaku lwo, olunaku lwange oba olunaku lwaffe. Abaana ne balaba nga ebintu bituukirira ne bakakasa nti bino ebintu bya ddala. Katonda agenda akyusa olutambi ngaddira ebyali ebisu bye twalowoozangako nga tutandika birabako mu reality. Waliwo ebintu bye twali tetulowoozako nti bisobola okubeerawo. Waliwo bye twali tetulowoozaako nti naffe tubisobola. Naye nga kati ffe tubyekolera. Bano abaana bazadde baabwe baali baafa. Kati nga mu bo mwe beeronze. Abantu abasimbula mu Misiri, Yoswa ne Kolebu be baatuuka mu nsi